No amawulire kugakyali mangi nnyo era leero wegiweze emyaka 10 Gijo Lawrence bukyanga mukulu amanyiddwa nga Paul Prince Job Kafeera tuva ku maaso era nga tutagajeyo tubeere nga tubakubirako ku buyimba naye because mumanyi YouTube copyright tetwagala kubanga tugenda ate mu kibeera bwe kito naye ng'omukulu ono amanyiddwa nga Prince Job Kafeera yatuvaako mu mwaka gwa 2007 era leero wegiweze emyaka 2007 giri esatu myaka 14 years bukyanga tuva ku maaso era nga twagala omugamba munnange mukama nga bw'abadde akumye abantu bo ayongere okuba nga akolaki ng'abakuumira ddala ate naawe omwoyo go agulamuze kisa era nga munnange awo ennyimba nze zensinga omujjukirako ennyimba ezasinga okunyumira ennyo kwe kwali Brandi Nandi Bakooya kwe kwali akayimba kya Lawrence kojjukira ennyo aka Prince Job Kafeero walumbeza yatukola wati era ngono munnange yafa oba yatuvaako omulamu bw'enseno nga yakaweza emyaka 37 egy'obukulu ennaku z'omwe zaali 17 May 2007 2007 we yatuvaako era nga yafiira mu ddwaliro ekkulu ery'e Kampala oba erya Uganda limanyiddwa nga Mulago Referral Hospital era ng'olunaku olwali lwakuna bwe mba seerabidde naye zigenza okutuuka mu mwaka gwa 2021 nga munnange entalo zikyagenda mu maaso mu famire ez'okuba bamuziikula bamuziikule so ensonga bwezito bwe ziri era nga yaleka abaana bangi nnyo besijja kubanga ate njogerako naye nga Lawrence Shira wamulabye nga akuba bukiisi mwana mulenzi amanyiddwa ngaani Rickman bukiisi bwe wabulabye omwana Shira Gashumba alina laavu mbadde mmanyi yakomako oli footballer naye the common thing about Shira Gashumba abantu bonna bayagadde okitegedde Lawrence bonna ekisooka bayimbi ekibadde okimanyi tine God's Plan yayimbako nja kuleetera obuyimba nga akyali eri e UK ate ekyokubiri bonna bazanyi ba kapiira Fik Fameka yali muzanyi wa kapiira God's Plan muzanyi wa kapiira Rickman yali muzanyi wa kapiira kwegamba zezo common features naye nga njagala okubuuzaako ono teyamweyawakanye omanyi God's Plan basooka mukweka tetulaba face biki nga tulya God's Plan pako yavayo nakolaki namutulaga so awo nno wengenda okuba nga nyingira amawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe ono nno munnange bamusimbye emikono ne bagimuteekako egy'okubaamu nno nga bamugamba gundi okuze neyimba akayimba kayijira kiwewa yayimba akayimba ka gundi okuze so eyambadde ndabada n'okula so munnange funa ku mukyalo owaase ove ku lujja bapasita bano n'abasinga bawasizza balina abakyala nalaba Apostle Lubega owa Fanero nga naye akubye agiza wa propose nze ndabye kwegamba buli omune olwa ne kanale mugume ya proposes ate olwo Pastor Wilson Bugembe pastor wange amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe twasinzidde wali ennamirembe ka Christian Fellowship Church eya pastor amanyiddwa nga Pastor Kayiwa era ng'ono munnange aliyo ye bapasita emyoyo bangi nnyo ng'ajaganya emyaka 4 mu bufumbo bwe ne mukyala we beautiful Mrs. Kayiwa ng'ono babagatta mu mwaka dda nnyo eri emabega nga Uganda yakafuna ameetwaze era nga babagattira ku lutikko ewa ennamirembe era nawe yavaawo ku lutikko n'agenda wasawo n'akolawo chachi ye era nga chachi eno ebaddewo for a long time era nga zizimu ku chachi zikasangawo mu ggwanga lya Uganda so wamu ku be yayise ku mukolo guno kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe era we yamaze okuwa speech eno okuyimba n'agamba Bugembe nga tonava mu maaso gange fukamira wano nina kyenjagala okusabira n'amuteekako bw'ati emikono n'amusimba emikono n'amusabira okuyita mu mwoyo mutukuvu abeere ng'akola ki ng'amuwa omukyala anyirire nnyo kankulage nga byabadde wali ennamirembe leero nkikuma tugenda kuba tugenda mu maaso namuli amalama nnyo tova wamanya nze Kabaka Smith ate nga banteekamu ssente sibala be bannaffe aba King Montage Studios nga tusangibwa wano ennankula tukuba ebifaananyi ku buli mukolo mbaga kwanjulwa kuyinjirwa jangu tweyungeko tukubireko ku namba zino wammanga 0755 17 0755 31 17 31 0755 31 17 oba 0702 10 ojje tubeere nga tukutuusaako emirimu gyaffe emirungi ennyo tovaamu kugamba olugendo lubaddemu solutions baddemu skills kugamba ekintu kyonna ekitaliimu ngeri ya 35, 38, 39, 40. It's a celebration music. Give me some celebration music. Wow. This is so good. Congratulations. I like that. Congratulations, Professor Sylvia and Dr. Celia. Bana ngetuboza yozaka kensa.
ne Dr. Sylvia. Thank you. wano si weyayigira wano weyayigira okuyimba ndowooza naye nga yamprovingira awala ndowooza naye wano yaliwo nga alina emyaka 5 ne maama we nga there 5 years ministry okutandika wano 1981